Abantu 6 be bavuganya ku kifo ky'obwa ssentebe bwa disitulikiti y'e Kayunga. Kampeyini zaakomekerezebwa olunaku lw'eggulo era ng'enkya kwe kusuula akalulu. Abamu ku beesimbyewo be twogeddeko nabo batukakasizza nti ddala beetegefu. Buli polling station tugenda kubanga tuteekako ba agents n'okumonitalinga. We mukyangira buli polling station nina kye bayita parking list eriko buli abalonzi abali ku buli polling station ne buli polling station wesangibwa. Ebintu byonna tumaze okubiggyako engalo. Tulinda ekintu kimu lunaku lwankya. Abananyaga akalulu kye muba mumanya kiri ekintu kimu ebyo temulina kujja wano waffe Kayunga. Tukaffe tukakuuma kubanga tukalina ate abantu betudiiringa nabo basobola okukola ekintu kyonna. Mu lukuŋŋaana lw'amawulire Harriet Nakwedde ategeezezza nti bye byamutuuseko eggulo n'abawagizi be tebimuyigudde ettama. Kubanga tubadde tuli bangi naye kyandibadde kirungi nnyo ne bakulaga embarrassment eyo olunaku olwajjo ne tugenda okugenda mu kalulu ng'olwedde omanye ekigenda okuva e Kayunga. Kubanga baatukuwonyeza tubeera nazo ennene ne gagenda ttambula gagenda mu buli bubox obuli ku buli polling station era gajja kubalwa. Ssentebe w'akakiiko k'eby'okulonda Simon Byabakama nga kati ali mu disitulikiti eno ey'e Kayunga asabye abalonzi n'abantu mu kitundu kino okutwalira wamu okukuuma emirembe. So people of Kayunga, what is your choice? I'm putting it to you. What is your choice? Are you on the side of a peaceful process? Or do you want violence? Violence begets violence. And violence does not beget or determine a winner. It is disruptive and destructive. I wish to assure you that we have made adequate preparations to ensure all polling materials will be dispatched on early enough and voting will start on time, and I'm sure together we shall have a successful day. Kyokka abamu ku babadde mu lukuŋŋaana luno baliko okwemulugunya ku batuusiza eri ssentebe. Akalulu kano mwabaleeta violence naye nga community erirwedde okukola ki? Omuntu ava eri n'adduka ne boxi n'ateekawo ekifuba naye nga n'oluusi is guarded by some people. It is not going to come from police. It's going to come from RDC's office, CMY moving in drones, ISO. Those are the people who cause problems in elections. Never evidenced any free and fair election. Yonza kolonda manyawo kola ekiro. Twavuga emmotoka ogenda okutuuka wali ng'omuntu ali mu kukyusa DR form w'amagye ng'ate talina mu uniform naye ng'ate abamugadi nga bali mu uniform be baatukwata n'otukwata. Mwalina ba agency buli polling station. Twalina boxi ya presidential candidate. Ne tubeera ne boxi ya parliamentary candidate. Kifo kimu amaaso ge gamu emmeeza watabira obukonge yemu eregista yemu kakati kijja kitya wano nze mpangudde bulungi tebanzibye naye kandidate wange president bamubye kati awo kijja kitya. So I think let us just go after here we take a joint photo with you guys. Then we go to the field and organize ourselves. Now there's no campaign, we organize our stuff and tomorrow we see the ballot. Poliisi egamba nti obukuumi we buli wabula ng'abantu balina okwewala okugisoomooza. So mbasuubiza nti tujja kubeerawo era twatandika dda tudeployinze okusinziira threats ze twafunye. Tuyina abali mu uniform n'abatali mu uniform abajja kusigala nga batwa information mu bitundu. Tubasuubiza nti kano akalulu kajja kugwa nga kalulu ka ddembe. Olunaku lw'enkya akalulu kakutandika ku ssaawa emu era ng'ebikozesebwa tukitegedde nti byatuusiddwa dda e Kayunga mu kiro ekikeeseza olwaleero. Juma Kiriya, NTV, Kayunga.